Bobi Wine yes okuvuma that talk see ye Ruwero je yakoze talk can be with Rutamaguzi kuba Rutamaguzi yalitako na ekiteeso tukola akabondo k'Abaganda n'akabondo k'ababaka abava mu Buganda. So speech ya Bobi Wine Ruwero yabadde mbi nnyo yerimu amawanga okwayawulayawula mu mawanga. Do you reject any vote? Is that the message? Can he now go back to where he was in Western Uganda? Ng'amaze okwogera byayogedde Ruwero tayinza kuddayo mbalala. Obwabwe tabwagala. Speech eyo abantu baajogeddeko naye. He was a party ina amagezi. Ne oboyo mpuga yaligenze mu parliament nakola statement. Ne yetonda. Naye ati abantu bayinza oga nti mwabajje n'omwozera mwabagira banti mbi anti kubule what do you want to achieve nze bammanyi have been praising oyo omusajja ne baga yina abantu kubanga Bobi Wine abantu baba yina nawe okkiriza anti why nti Bobi Wine omubala lwaki ayina abantu bwagenda okuba enkungana si basi za Nalweyiso size zisomba ne Prime Minister Mama Nabanja yagamba nti asomba basomba. Hapana taziyina. Has no money. Bobi Wine abantu abasomba. Mukirize. Mwe buli kimu kyonna gavumenti kamba buli omuntu ayononye gavumenti ya Museveni ali muogu okuba buli muntu yenna. No good ye sente engeze zimwali wadde party yamu. Ne strengthen your party. Ne muzigabira abo opposition. DP twajita. Gondi twajita. Ne mufunaji. Mukazi wange wa DP yasigalayo. Butwala mawo bano basekale berete bajja kuwakalu. It does not work. To help to remove leadership of a party. Have you removed bebagande bebagamba ekizimba kibulidde mu lubuto? You get nothing.